eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Butereevu omulungi ali ku Impact FM radio Wasa Mayinja nkwaniriza wasibyeta ssebo wasibyeta nnyabona tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimagi gange. Program eno etwogera ku nsonga ezigenda okuba nti ziriwo mu ggwanga lyattu Uganda mu nsi yonna era nsookaneko ku mawulire ag'enjawulo kwetula ensi yonna tulondamu ago gakoze munange amakulu ne tuva town tugenda maaso tulaba Kaluma Nywera wava mu nsonga ezitali zimu naye bati obuvono obuddo ebuvaako ensonga eyo ebeera munange ereese emirabanye mu nsi yonna era nga bulijjo nsookaneko ku mawulire era lunaku lwaleero tandikeko nate mu ggwanga erimayitibwanga erya Rwanda wano kusemazinga Africa mpozi saako n'eggwanga erya Bungereza bino bikwatagana kakati wuliriza UN High Commissioner ow'eddembe ly'obuntu amayiddwa nga Vokatak Commissioner eddembe ly'obuntu mu High Commissioner ow'eddembe ly'obuntu mu United Nations avuddeyo n'alabula gavumenti ya Bungereza kuteeka epya lye baabaga emabega kaawo nga bagamba nti nno eggwanga erya Rwanda ggwanga liri safe lya mirembe nnyo singa mukutta abantu bano abajja mu nsi yaffe nga tebana biwandiiko bituufu nga banoonya obudamu nga bajjize mu ggwanga erimaddwanga erya UK erya Bungereza ne mubasitule mubatwale paka mu ggwanga erya Rwanda bateeka eyo ndiri safe yabalabudde era yagambye nti nno gye mugamba bill gye mufulumya emayiddwa nga safety of Rwanda bill era esokwawulayawulamu mu bantu mu palamenti yammwe eya Bungereza ebyaddala mwebadde mugikwata mpola kubanga erimu ebintu byemuwabuusa amaaso ebigenda mu maaso birinnyirira eddembe ly'obuntu omuli obateeka mu kooti omuli obazzayo nga tebeesiimidde naga nti no samugenda maaso nakyo mwaka mulinnyiridde eddembe ly'obuntu nga mwe musinzira mu nsi muno jukira etteeka lino libayiga okuba nti baleeta balitongoza mu December Bungereza avayo ne sayininga ejase endagaano n'ekigali oba gavumenti y'e Rwanda ng'eyagala ekintu kimu ekyokuba ndi munange bajjawo biri ekkooti bye yali maze okuba nti esaala ey'okuntikko bwe yavayo ne gano Prime Minister pulani gye yalina amayiddwa nga Rishi Sunak pulani gye yalina ey'okusindika ebyokuddira abantu abagenze mu ggwanga erya Bungereza migrants abo abanoonya obudamu nabateeka ku nnyonyi ng'egenda Rwanda nga teri kuli edda one way flight tiketi emu ekutwala si yakuzza paka e Rwanda nga baga tekiri mu mateeka n'akamu n'akeddagala kooti yamala okwanga ekisalawo bwekyo akati gavumenti yakola mu December era kooti yasala by the way nega nti neggwanga erya Rwanda lye mugamba okuba ndi mutwala munnanga abananyi obudamu tiriri safe si ddungi kuba nti meera muki abanonyi obudamu okusaba ku bisitole waabyo eggwanga lino tujja tukola ki tujja tuliwulira era ne bagamba tebanyonyi kola ki esituka kuba nti egendayo ku nsonga eno newankubadde nga Bungereza yali emaze okuba nti munange ekkaanya okusasula miliyoni eza pawundi oba miliyoni za dollars 305 nambirira ng'esoza eggwanga erya Rwanda wansi wa diiru lwe munafu atuliza eyasayiningibwa mu April 2022 kale ekiwandiiko ekiba kyali kyetaagisa baministers mbokuba ekimooni kooti ya Bulaaya yonna ekwala ku ddembe ly'obuntu ekwala ddembe ly'obuntu nti baveeyo babeere nga weeragira kooti mbu tebakkiriza nnyonyi n'emu eva mu Bungereza genda mu Rwanda ng'etutte baki banoonyi b'obudamu kale bagala gikuba ekimooni baire nga mune bagikola ki bagivaako naye ba conservatives bavuddeyo bava munene bekubira enduulu naye gandi waliwo eno kubanga beetaaga okukyusa mu tteeka eyo okulyamendinga kubanga ebyaddala lyali libi nnyo nga lirinnyira eddembe ly'obuntu akati ono tak kyeyagambye yagambye nti gavumenti zonna tezisobola kuvaayo nebanga okuba banyirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna nga beekuusa mu kuba nabanonya obudamu njokuba nonya obudamu tebena kuba na ddembe lyabwe era yagambye nti nno kirina okubeera eri kooti zirina okuba nzisalawo oba ddala ebyateekeddwa obyatwaliddwa gavumenti zino bukyanga kooti ensukulumu esala tebigenda kuba nga biri bya bulabe mu ggwanga erya Rwanda oba tebimala oba magambo tebuvujulizi ky'obulala jukira wiiki ewedde akakiiko aka palamenti mu ggwanga erya Bungereza akakwata ku ddembe ly'obuntu kavaayo ne bakawa omulimu ogw'okuddamu okwekebejja nate ebbago lino
era kafulumya alipoota nga bawoninga Sunaka, gavumenti ya Sunaka obutadipotinga bantu bano okubatwala mu ggwanga erya Rwanda. Era gurupu eno y'abamemba palamenti yavaayo negamba nti nno ekyagikozesa kino ekituufu ddala kye bakola ekyali mateeka, era ne bagamba nti no bo bennyini boolekedde okuba ne bajafuna ebizibu ebitamanyiddwa nakumanyibwa ekigenda okutta n'okuwona ekifaananyi ekyeggwanga nga Bungereza eri abantu n'eri eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Okitegedde? Era ba House of Lords bo okusooka bali bendosinze motion eno nga baga nti palamenti yaddembe okuba ne muneetekkiriza tteeka bwe lityo. Akati yo home office eri mu ggwanga erya Bungereza yavaayo negamba Rwanda, pulaani ya Rwanda eno nti yali nungi nnyo ddala ate nga munnange terina kantu konna, era nga egenda kuba nti ebayambako okuyimiriza abantu abagenda okuba ne bajja mu Bungereza mu ngeri y'okumenya amateeka nga bakrosinga nga bayingira mu Bungereza nga bakozesa kye bayita English Channel. So Prime Minister Sunaka yavaayo n'agamba nti no gavumenti ye egenda kutandika okuba nti esindika abantu bano abanoonya obubudamu ebazze nate mu nsi ya Africa emu ku zo nga terina kuba nti batuuka mu kalu akanaddako ak'eggwanga lino erya Bungereza. Okitegedde muganda wange? So etwogerera kigenda nti omwezi ogwedde gwokka okusinza ku muwandiisi weri mu Bungereza amanyiddwa nga James Cleverley, ono bamuyita Home Secretary, yagamba nti omwezi ogwedde gwokka abantu basukka 300 abanoonyi b'obubudamu be bali munnange bali awo ku bbeiro balindirira nti obudde bonna bageeko ne babagoba babire nga bava mu ggwanga erya Bungereza babatwale mu nsi emanyiddwa ng'eya Rwanda. Akati muganda wange awo tuli n'okuvaayo kulabula era balabudde olw'ensonga ezo. Kyemwagala okukola kituufu naye kirinyirira eddembe ly'obuntu bwe bagambye Bungereza tegeeza okuba nti munnange ekola ki ekikola mu mbeera bwe zityo. Kale munnange atuwuliriza aliko Impact FM Lodasa Mayinja, ekiriwo nate okuva eri mu ggwanga erimanyiddwa nga ery'abannaffe aba Ukraine. Muna kusiza kukubuuliriza waliwo kye bayita akalulu opinion polls, okubuuza ku bantu n'okuba kaluke nnyini n'obuuza ku bantu bafuna endowooza yaabwe. Akati babuuza abatuuze abatuula mu Bulaaya, European Union citizens mu nsi ezikola Bulaaya. Ensi 12 zaabuuziddwamu abantu babuuza ku bikwalagana ku lutalo olwa Ukraine n'eggwanga lya Russia. Nabuuza nti ndo ddala ku bano bonna oluzania n'awangula. Bagamba ebitundu 10 ku 100 mu bantu be babuuzizza mu nsi 12 bagambye nti Ukraine eyinza okuwanga olutalo luno nga bagenze ku battlefield. Bwatyo bagambye. Naye ate ebitundu 20 ne bigamba nti Ukraine tesobola kuwangula Russia. Russia egenda okuba nti ewangula, kkiriza obagaana Russia egenda okuwangula, Ukraine tesobola kuba nti ewangula. Munnange waliwo bagambye ba respondents abazzeemu nga bava mu nsi nga 2 Portugal ne Poland, bo bagambye nti obuwanguzi bwa Ukraine ebyaddala tebusobola kubeerawo okujjako nga Russia yekoze eki nga yegambye nti no kale muwangule wano era nga bakkiriza nti alwo kye bayita compromise ezo. Naga nti nate abala ebitundu nga 35 ku 100 era Portuguese bo bagamba nti no wamu n'ebitundu nga 27 ku 100 eba Poland bagamba nti alwo kye bayita settlement okukkanya okw'enjawulo then oyinza okuba nga olaba nate ku buwanguzi bwange erimaddanga erya Russia erya Ukraine. Wabula okitabeera ekyo buli omu alina okumanya nti no Russia eri waggulu nnyo era yewangula otono olugenda mu maaso munafu atuliza wakati wa Russia nnyini ng'eggwanga saako n'eggwanga erimaddwa nga erya Ukraine. Israeli munnange president wa Venezuela amanyiddwa nga Nicolas Maduro avuddeyo n'agamba nti nno Israeli erina obuyambi bwe bumu ova mu nsi za Bulaaya ez'abacerupe nga yitira oyabulina. Muganda wange ono nno abadde nga addamu ebigambo bya munywanyi we president wa Brazil amanyiddwa nga Lula da Silva bwe yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti nno kitta abantu kyennyini kyekiri mu Israeli kyeri mu kuba nti ekola ne bamukyomera. Akati Nicolas Maduro president wa Venezuela agambye nti nno eno Israeli empya gye tulimu ey'ebiseera bino ebyaddala eri mu kuba nti enyumirwa, efuna obuganzi, efuna ssente, efuna obuwagizi ova mu nsi za Bulaaya zonna nga zeekuŋŋanyiza era nga yitira mu biseera bya Nazi Germany bwe yafunanga obuwagizi nga tunaba kugenda mu ssematalo owokubiri. President yabadde ku TV ye program gyakola emanyiddwa nga with Maduro Plus n'avaayo munene awa entegeera y'ebintu bino
yanaga ati nawagira nnyo president munne wa Brazil kyeyayogedde Lula da Silva bwe yavudde nakyogera ekyo. Yanagamba nti no powerful family names in the US, Europe and London supported and celebrated Hitler's arrival to power in 1933. They encouraged him and allowed him to persecute my Jewish ancestors. Okitegedde? Yababuulidde ekibya ddala. Yagamba nti nno amannya ag'abantu munnange b'ennyonkondo mu ggwanga erya Amerika, mu Bulaaya yonna ne London yonna, abagagga, famire z'akabi zavaayo ne ziwagira ne sanyuka n'okusanyuka nga Hitler munnange azze mu buyinza mu mwaka gwa 1933, nti baamuwagira ne bamuwaga era ne bamukkiriza munnange agende maaso ngatta atirimbula ye bayita bajjajjaabe Abayudaaya Maduro. Jjukira Maduro ono yavaayo mu 2010 mu myeseera ebyo n'agamba nti beddala ye kennyini muzzukulu w'Abayu bano w'Abayudaaya, era agamba nti no bajjajjaabe bali Bayudaaya abe Sephardic abakyusa ne bagenda ne bafuuka abaki abakristu abakatuliki bakyuka bukyusi. Kali n'agamba nti nebyeddala abagagga ab'omu nsi za West basirise kubanga bakimanyi nti no bo bennyini be bawaganga Hitler ne bamussaamu ssente, era Hitler agenda okulonca ekyo military power ye ng'alwanyisa ebata Soviet Union be bakubanga engalo n'okumuwa ebyokulwanyisa. Era n'agamba nti nno bino boogerako Hitler yazimba kye bayita bonyinyini bana bagagga bazimba Hitler ne bazimba kye bayita monster ng'ekigibateesezaawo begatta bonna ng'ensi za Bulaaya nga balwanyisa ani Soviet Union mu biseera ebyo. Kati agamba ekintu kyekimu kye mukola nga muzimba Isirairi ebiseera bino kyekintu kye mukola ekyo. Era n'agamba nti abantu bonna Abayudaaya singa bali badde bakimanyi kye bali mukola bakiyita ongoing massacre ya Palestine, bali mukutta kusanyawo ba Palestine. N'agamba the criminal military apparatus of the state of Israel also has the same encouragement, the same funding and the same support of the West. Bwatu bagambye n'agamba nti era munnaffe akabinya bana bamukwata mundu abali mukola ebikolobero abava mu ggwanga erya Isirairi balina obuwagizi n'okuteekebwa mu ssente n'okusundibwasundibwa ensi za Bulaaya zonna. N'agamba as President Lula da Silva said, the Israeli government is doing the same thing to the Palestinians that Hitler did to the Jewish people. N'agamba President munywanyi wange wa Brazil Lula da Silva kyeyagambye gavumenti ya Israeli ekintu kyekola kye kimu kyekola Palestine Hitler kyeyakola Abayudaaya. Okiwudde baba ndowooza akati ndujjukira Lula da Silva yavuddeyo president wa Brazil n'agambye oli ku mwaka olwokubiri yavaayo n'awali Max n'agamba nti amagye g'eggwanga erya Isirairi ebyeddala kyegali mu kukola mu Hamas mu Gaza bakita genocide na slaughter, kutirimbula nakitta abantu kyennyini. Era bagamba nti nno yagamba statement ye nti ekikolebwa mu Gaza Strip n'Abapalestine n'abantu ba Palestine tekyali baddewo mu byafaayo bino. Nye n'agamba nti nno niwankole kati bwekiri obudde buno n'agamba nti Hitler kyekimu ne Hitler bwe yasalawo okuba nti akola ki atta Abayudaaya. Nabyogeddewo binnyo abantu ba Isirairi ne bebakyankalanya ne bamugamba n'omugamba nti takkirizibwa kuba nti alinnya mu ggwanga erya Isirairi. Akati nno omunywanyi wuyi n'avuddeyo naye nakyogerako n'agamba kituufu mulimu kutta bantu ebyaddala ate akyogedde alina ye obuzaale oba alina emirandira mu bo bennyinnyini amaiddwa nga Nicolas Maduro. Munawe nkubuuliza Kaluma Nywera avaawa? Okyali mu program Kaluma Nywera. Alright, butereevu omulungi ali ku Impact FM radio Samenja tulikyali ffenna webali kubanga ati munange otwenyuzeeko program Kaluma Nywera ekyagenda maaso nga tuba nate Kaluma Nywera wava ku nsonga wakati w'eggwanga erimayiddwanga erya Isirairi n'eggwanga erimayiddwanga erya Palestine. Kakati tusinate obukulembeze kubanga kimu ku ekyo ekyava Kaluma Nywera kwe kuba nti abantu bano bombiriri oba ensi zombiriri ziriwanagana nga ziriwanaganira kye bayita ettaka. Baonagamba nti ettaka lyange nze nalisookako omufirisuuti bw'atyo wagamba, naye ate Omuyisirayiri agamba nti nange lyange kubanga Katonda yalimpa. Akitegeeza ndinako kye bayita right kubanga lyampeebwa Katonda. Akati naawo wetuli ku sayiri zonna
kyomanda ekita abantu kigenda mu maaso naye nga Isirayiri nga begambye nti nno yo munnange eggwanga eryameka lyaganya okuba nti balonda okuba nti basikiri bayimiriza kibaita olutalo baga balina okuba nti bakuba kibaita amaasi kkiriza obagaana okuba nti bagijjawo baganye kibaita two state solution okuba nti Isirayiri weeri ne Palestine nayo nga weeri ekyo bakiganye kubaga nti no kasitogibeera kasitogiteekawo mbu abantu ba Isirayiri tebajja kuba nti bafuna emirembe paka kakati naondozo laba kati webuuza ekibuuzo kimu nti no ddala Palestine yo eriwiringa okugivinga up ettaka lyayo oba Isirayiri eriwiringa okubanga niyo ekitiro kita Palestine nebeerawo ku ttaka eryo akati naawo wetuli wegati no Kalumanyera wava wenakudiza emabega netulaba ekiva ekigenda mu maaso nga tutandikira ddala eri ku buvo n'obuddo ekyatandikira ddala mu bakulembeze ab'enjawulo era nga twalaba abakulembeze bakabona abalamuzi katuli mu bakabaka muganda wange atuuliriza akati twamaze okuba tulaba nti nno munnange omu ku abo bakabaka Abayisirayiri abakajja tulaba nti nno ebyaddala Katonda adde abaagala nnyo yabadde kabaka amayiddwa nga Dawudi yafuna ebizibu bitirivu nnyo newankwadde nga engeri yalinnyamu okufuna obwakabaka yali munnange eringeera emirimu Katonda kubanga omwana akavubuka just akalunda endiga nekava ku ndiga zaako nekagenda nekafuna envubu nekakuba Goliath n'agweri nekamutemako omutwe muganda wange kiba kinene nnyo nyini ddala kakati nno nelwa ku level egamba nti nno afuuse kabaka ne of course ebizibu byasanga nga Dawudi emu kwebe twabitegeera abatabani okwagala okwewaŋŋamya ku buyinza okwagala okutwala nate entebe ye nga Abusalomu n'omulala naye Adoniya so bonna zobalaba musajja tunga akyali mulamu naye nno yalaba ebintu biyitirivu nnyo nyini ddala kubanga jjuke n'ebika byennyini bya Isirayiri byekutulamu naga nti ab'ennyumba ya Yuda ne balira bokka ne bali ebika ebirala n'ebibera byokka ate nga jjukira waliwo n'abantu bebasanga mu kitundu ekyo nnyinnyini naye nga babegattako omwali Abamoli Abakiiti n'abalala Abakanani n'abalala bayitirivu nnyo naye nno ebino nga biwedde Dawudi of course yalaba nti omuvubuka ate omulala mutabani we yennyini adda ku Abusalomu naye agadde okuba munengeyiga oyewaŋŋamya ku ntebe avudde naye n'agamba nti no ye kabaka ng'otannawo kuba nti afa oba sina kindi nga si yagimuwadde kitegeeza ati nooba otutte obusika obwa kitaawo webuuza nti abaana batema bakitaabwe abaana babanja ebintu byabakitaabwe bakitaabwe beekolera olinaga taata mpaka omugabo gwange muganda ngo manya nti ensi erina kyeriko ekikyamu ennyo nnyini ddala akati noono omwana mayiddwa nga Adoniya naye kakyalina ayagala alaki tata waali ku ndiri anaatera okufa yenaga nti teyajja kunkwatawo kasata atera okufa tajja kusikuka ng'akola ki nga ngamba nti ate vaako munnange Dawudi kyamwaliza okuba nti yayita kubanga ne mukazi we yakola omulimu gwa ttendo nnyo nnyini ddala nyoako omukazi gwe yafuna yali muka Uriya mu biseera biri amayiddwa nga Basuseba kubanga yali nnyina wa gwe tuyita Sulemaani Sulemaani ze tumutegeera bulungi nnyo omwana gwe yazaala ono Basuseba akati ebamutembabyako nino agenda ogambe kabaka ekyo ekibadde mu lubiri era kabaka munnaye kwe kwanguwa ennyo naye n'atumya Sulemaani oba Solomoni najja kabaka ennyini ng'ali ku death bed ye ku kitanda kye ng'agenda okuba nti afa kubanga akaddiye ebyeddala ng'akoota wala kyalina n'amaanyi gasobola okuba nti gavaawo munnange ekyaddirira kabaka kwe kuba nti alangirira nate omukisa nabeera ng'alinga awadde nate obwakabaka mu butongole nga bana bala we bali n'abuwa Sulemaani munafu atuliza era n'agenda ne bafukako amafuta Sulemaani ne bamutikkira kabaka najje n'amulayirira era butuleevu nnyo munnaffe n'ekkondeere livuga abantu bonna ne bategeera nti ebyaddala kabaka ataddeko bafunye kabaka omujja era kabaka yeebaza nnyo Katonda olw'okumusigaza nga mulamu okulaba ddala ku musika we n'afuuka kabaka nga ddala ne kabaka ono akyali mulamu yakyebaliza Katonda akati Sulemaani atandika obwakabaka bwe era bano bonna abaali bamweyimbamu kkiriza obagaana baali tebalina kye bayinza kuba tibakola kubanga jjukira yatula ku ntebe ya Dawudi kitaawe bulungi nnyo nnyini ddala era obwakabaka bwe ne bubeera nga bunywereredde ddala so Dawudi musajja wattu yafugira Isirayiri emyaka 40 nabeera munenge ekintu yakivuddemu bwatyo naye nno kakati jjukira Adoniya yali oŋŋamya ku buyinza ne lwakitegeera nti nno Sulemaani amaze okuba nti awangula bamaze omumutikkira kati afuuse kabaka Adoniya yadduka munange neekwata ku mayembe g'ekyoto
era n'agamba nti nno kati kabaka ono kati amukwatiwe ekisa kuba yali amutidde, agamba nti obudde bwonna ayinza okulagira nemuta n'okumutta. Munnaye kabaka ono Sulemaani yamugamba nti tewali tabbu, tewali tabbu, kuba yagamba nti nno bamugye ku kyoto, yatumya bamugye ku kyoto, era Adoniya weeje n'avunnamira kabaka Sulemaani, munne n'amugamba n'amusaba n'amwegayirira. Yamuganiya kabaka n'amugamba bw'oneeyisa obulungi tewali yadde oluviiri olwo oluvanava ku mutwe munnange olunajjwa ku mutwe gwo. Naye namugamba nti kasa kino ezuulibwa nti nno weeyisiza bubi, onamugamba nti olittibwa. Okitegedde? Bwatyo kabaka wagamba muganda we oba wamukuutira. Kakati nno mu kaseera ako muganda ng'atuuliriza bwe bwali bwe butyo, Adoniya mutani wa Kagasi kwe twogerako najja eri Basuseba ono azze wa maama wa Sulemaani. Baseba namumuuza nti ate onoonye ekiba nangoze mirembe oba twaliwo munange akakyamu akazze. Munnange Adoniya n'amugamba nti maama nze mirembe. Adoniya n'amugamba Basuseba n'agamba nti nno maama nyamba, ndiko kye njagala okubuulira. Basuseba n'amugamba nti wali tabbu yogera wendi mpuliriza. Munnange mu kaseera ako Adoniya kyava mugamba nti omanyi ng'obwakabaka buno bwe mulimu kati olunaku olwaliro bwali bwange, era n'Abayisirayiri bonna bali balindiridde nze mbulye. Naye obwakabaka amazima gennyini ne bukyuka ne bufuuka bwa muganda wange omwana wo. Namugamba kino kyali bwe kityo, ekitegeeza nno kubanga obwakabaka buno baleka bwali bubwe okuva eri Mukama. Kale nno nkusaba ekigambo kimu kyokka nkwegayiridde, era tokigaana, nyamba. Yegayirira maama wa Sulemaani. Namugamba nti nno tewali tabbu yogera. Namugamba nkwegayiridde nsabira kabaka Sulemaani, kubanga gwe munnange tajja kukugaana kyono bweyogedde kyonna. Mugamba mpe omuwala amanyiddwa nga Abisaaji, omusunnamu muwase. Abisaaji gwasaba bamuleeta omuwala nga mbeerera nga mwana muto abanne bbugumu ajje abeere ng'asula n'ekitaawe nga tannafa Dawudi. Sina kindi amuwase amuleetere ku bbugumu, naye Dawudi teyamuwasa, so yabeerawo ng'amuweereza paka we yafa. Kati mukazi wattu n'agamba nti nno akola ki, n'asigalawo ng'aweereza. So kakati omusajja omulenzi ono azze Adoniya ayagala bamuwe Abisaji amuwase. Basuseba maama wa Sulemaani n'addamu n'amugamba nti no kale tewali tabbu, nja kwogerayo eri kabaka. Munnange Basuseba kyeyava munnange agenda eri kabaka Sulemaani mutabani we okwogerayo ani Adoniya. Era mu kaseera ako kabaka yasituka n'asinkana nnyina, n'amuvunnamira n'alyoka atuula mu ntebe ye wali nga kabaka abeere munenga akola ki, agenda okuba nti alamula Isirayiri. Munnange n'alagira ne baleeta nnyina Basuseba entebe, era ne bagissa ku mukono gwe ogwa ddyo, nnyina n'atuula. Maama Basuseba kyava gamba nti nno nkusaba mwana wange, ekigambo kimu ekitono nnyo naye tokigaana. Kabaka n'amugamba nti maama wange kisabe, sijja kigaana kubanga gwe nnina. Basuseba munnange n'amugamba nti Adoniya omumanyi muganda wo? Nti mumanyi bulungi nnyo, muwe Abisaaji omusunnaamu amuwase. Kabaka Sulemaani n'addamu nnyina n'amubuuza ekibuuzo nti lwaki osabira Adoniya okuweebwa Abisaaji okumuwasa? N'agamba kikyobala, yali agala okutwalako entebe. N'agamba nenno musabire n'obwakabaka kubanga ye mukulu wange, ate nga ne Abisaayi kabona wamu ne Yowabu mutabani wa Zeruyiya bali ku ludda lwe. Naka kye mwagala manaso okusa buli kamu kati manaso okusa mutyo. Munanga okabaka Sulemaani kwe kisituka mu busungu kyo n'alayira eri Mukama Katonda, namugamba nti nno Katonda akole bw'atyo n'okukirawo. Namugamba nti oba ekigambo Adoniya kyayogedde tekimusse, then abeekedde kabaka Katonda. Era munnaffe n'agamba nga Mukama Katonda bw'ali omulamu, namugamba nti nno Katonda oyo yantuuza ku ntebe eya Dawudi kitange, era wadde ennyumba yange obwakabaka, ngere yansuubiza mazima olunaku olwaleero yagamba nti nno Adoniya anattibwa, kweyo kyakoze kyokka
okunyooma. Munanga Kabaka Sulemaani kyeyakola n'atuma Benaya mutani wa Yekoyaada n'amugamba nti nno kyogenda okola okimanyi, waliwo ayisiza Bwakabaka olugaayo alusina okunnangira tolwerera mwekengera ddala kutwala Bwakabaka bwange. Munange yamutuma n'atuma Benaya, era Benaya n'agenda natta Adoniya. Okitegedde muganda wange? Akati nno ekyo nga kiwedde nga Adoniya amaze okuba nti ava mu ddiiro, amaze okuva mu ddiiro, Kabaka agamba situka, n'agamba Abiyasaali kabona. Jjukira no bonna betwogerako kitaawe Dawudi yamulabula, namugamba basana kuvaawo. Kati Kabaka agamba Abiyasaali kabona, namugamba genda Ananosi mu byalo byo, kubanga osaanidde okuttibwa. Nye nagamba siikutte kaakano, kubanga wasitulanga essanduuko ya Mukama Katonda mu biro bya Dawudi kitange, era kubanga wabonyaabonyezebwa wamu naye mu byonna, sigenda kutta. Awo Sulemaani n'agoba Abisayiri muganda atuyise na Abiyasaali ku bwakabona, n'abumuggyako obwakabaka. Atugize ekigambo kya Mukama kyeyogera ku nnyumba ya eri mu Siiro. Munnange ebigambo ebyo wamala okuba limaze okuba bagoba kabona Abiyasaali, byatuuka ne ku Yowaabu eyakulya munnange ejje lya kitaawe amayiddwa nga Dawudi. Yowaabu gwe twogerako bano bonna bali beekobanye nga bakola ki? Bali ne Adoniya. Yowaabu jjukira ebyadda lyakyuse era nga yagoberera Adoniya, newankubadde nga munnange teyagoberera ate Abusaalomu mu biseera biri. Munnange Yowaabu olwakitegeera nti omunywanyi we kabona Abiyasaali agobeddwa, naye kyeyakola musajja n'awulira n'amanya nti noke leka lubaze nze nzirako. Munnange kyeyakola n'addukira mu weema ya Mukama, n'akwata ku mayembe g'ekyoto neegayira naga bannaye sinawe ŋŋenda. Munindi babulya Kabaka Sulemaani nti Yowaabu addukidde mu weema ya Mukama era ali wali ku kyoto baaba. Awo Sulemaani yatuma Benaya mutabani wa Yekoyaada, n'amugamba nti nogenda naye oyo omukwata omutte Yowaabu. Benaya musajja wattu nga gwe baatumanga, tojja kujemera kabaka. Mune n'atuuka mu weema ya Mukama, n'agamba Yowaabu nti Kabaka akulagidde nti fuluma mangu nnyo. Yowaabu n'addamu n'amugamba nti nedda, sijja kufuluma, nja kufiira wano, temugenda kuntemulira bweru, kafiire mu nnyumba ya Mukama. Benaya n'addiza Kabaka ekigambo Yowaabu kye byayogera, namugamba nti omusajja aganye okufuluma, n'agamba okuba kumutta tumuttire wali. Munnanga Kabaka n'agamba Benaya nti kale ekola nga bw'agambye, twali ttabu, bw'aba yakyesabidde akumuttirawo muttiraawo. Yamugamba nti mutte omuziike, nze n'ab'ennyumba ya kitange tuleme kuvunaanibwa lw'abantu Yowaabu be yatta nga tebalina musango. Era nagamba nti era Mukama alibonereza Yowaabu olw'abasajja ababiri, Abuneeri mutani wa Neeri omukulu w'eggye lya Isirayiri, saako ne Amaasa mutani wa Yeseeri omukulu w'eggye lya Yuda, abamusinga obulungi n'obutuukirivu, beyata n'ekitala. Beyata n'ekitala nga kitaawe oba kitaawe wa Sulemaani amayiddwa nga Dawudi n'atakimanya nako. Nagamba nti no bwe gutyo omusaayi gwabwe gulidda ku mutwe gwa Yowaabu ne ku mutwe gw'ezzadde lye lyonna ennaku zonna, n'eri Dawudi n'eri ezzadde lye lyonna n'eri ennyumba ye wamu n'eri entebe ye, eribaayo emirembe ennaku zonna okuva eri Mukama Katonda. Bw'atyo Kabaka Sulemaani bw'agamba. Awo Benaya mutabani wa Yekoyaada kyeyakola muganda natuliriza, n'agenda n'atta Yowaabu era ne bamuziika mu nnyumba ye mu ddungu. Awo Kabaka n'assaawo Benaya mutabani wa Yekoyaada okuba nate omukulu w'eggye mu kifo kye, era Kabaka n'assaawo ne Zadoki kabona mu kifo ekyokuba kabona, n'asikiraani Abiyasaali mu mbeera bw'etyo. Munnange Kabaka tatandise baaba okuba nti asiimuula okuggyawo bonna emiziziko gyonna abaali temuwagaliza kuba nti munnange ente baagitwala. Kabaka n'atuma Simeeyi n'amugamba nti no weezimbire ennyumba mu Yerusaalemi obeere omwo, n'amugamba naye tovangayo kugenda walala wonna. Owulidde ebigambo ebyo?
era bagamba ntegeerera ddala nti ku lunaku lw'olivaayo mu Yerusaalemi n'osomoka akagga kamanyiddwa nga Kidironi, nkulayirira lw'olittibwa era n'omusaayi gwo guliba ku mutwe gwo. Okitegedde? Simeeyi n'agamba Kabaka nti n'ekigambo ekyo kirungi nga Mukama Kabaka bw'ayogedde bw'atyo omudduwo era bw'alikola. Simeeyi n'abeera mu Yerusaalemi okumala ebbanga ddene nnyo nnyini ddala. Oluvannyuma lw'emyaka gy'alinga 3 mirambirira, abaddu ba Simeeyi 2 ne batoloka ne bagenda eri Akisi mutani wa Maaka kabaka w'e Gaasi. Munnange bwe batoloka ne babuulira Simeeyi nti omanyi abaddu bo bali Gaasi. Simeeyi bamugamba n'asitukiramu n'ateeka mangu byatadde ku ndogoyi ye naye munene n'agyebagala n'agenda e Gaasi eri Akisi okunoonya abaddu be. Bwe yatuukayo yabasangayo era n'abajjayo ne bakomawo. Munnange amawulire gatuuka ku Sulemaani nga kabaka gamulako nti Simeeyi baaba yava mu Yerusaalemi n'agenda e Gaasi era yakomyewo. Kyomugaana ate yakikoze. Avudde mu Yerusaalemi n'atama n'agenda. Kabaka n'atumya Simeeyi n'amugamba nti nno saakulayiza Mukama n'enkukuutira nti ku lunaku lw'oliva e Yerusaalemi n'otambula okugenda ewalala tolireme kufa. Era gwe kennyini oddamu ekigambo kino ga nompulidde kirungi nnyo nnyini ddala. Nawe kati kiki ddala ekyakulobedde okwekuuma ekirayiro kye wakuba mu maaso ga Mukama Katonda n'ekirayiro kye nakulangira. Munnange era Kabaka n'agamba Simeeyi nti omanyi obubi bonna bwe wakola Dawudi kitange, omutima gwo bwe gutuleetera wano. Okitegedde? Ye n'agamba Mukama kyanava kubonerezanga. Naye Kabaka Sulemaani namugamba nti aliwe w'omukisa n'entebe ya Dawudi erinywezebwa mu maaso ga Mukama ennaku zonna. Era Kabaka n'alagira Benaaya mutani wa Yekoyaada namugamba nti n'owange gy'okole gw'osinga okuba nti otegeera. Ate nakola edda n'obukulu kati gw'okulira ejje lyange. Munnange Benaaya musajja wattu n'akwataani ne bakwata Simeeyi. Simeeyi ne bamutta naye. Era obwakabaka ne bunywezebwa mu mukono gwa Sulemaani. Nabeera kintu munnange akirina ajjewo abalabe ekitabo byamulaga abatalina kuba nti mune basimattuka babeerawo abajjeewo. Akati awo ani gwe amugamba abalabe abajjeewo ateedde entende mu bwakabaka bwa kitabo bwamuwa. Kati alimu nga Kabaka Sulemaani atongozeddwa mu butongole atalina mabi n'akamu n'akeddagala. Munnange nga tugenda mu maaso, Sulemaani nga kabaka of course yafunayo abo ababeezi n'awasa. Era munemu abo yafuukako ne mukoddomi wa Falaawo kabaka w'e Misiri. Bwe yawasa muwala we n'amuteeka mu kibuga kya Dawudi. Kibuga kya Dawudi njagala owulizeewo nnyo. Owulira, yawasa mwana wa Falaawo kabaka w'e Misiri n'amuteeka mu kibuga kya Dawudi, ekibuga kya kitaawe kye yazimba okutuusa lwe yamala okuzimba ennyumba ye n'ennyumba ya Mukama ne bbugwe okwetoola Yerusaalemi. Owulira kantu ako kintu kikulu nnyo kino okubajja kumanya kati nti Isirayiri oba Yerusaalemi ekiri wakaseera kano kennyini okuba ndi balwanagana. Lwaki balwanagana? Dawudi leka azimbye ekibuga kibalimu ekirimu obwakabaka. Kakati sakatuuse Sulemaani azimbye ennyumba ye, takomye ku ekyo azimbye n'ennyumba ya Mukama ne bbugwe okwetoola Yerusaalemi. Munnaye okutuusa mu biro ebyo abantu baweerangayo ssaddaaka mu bifo munnange ebyenjawulo ebigomerivu nga ebitundu ebyenjawulo bye batuulanga okuwayo ssaddaaka mu weema bataddeawo. Kubanga ali tewannabaawo munnaffe kolaki kuzimbwawo nnyumba ya kusinzizangamu Mukama. Era kigambibwa Sulemaani yagala nnyo Mukama ng'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe. Kyokka naye era yaweerangayo ssaddaaka ye. Era yamunange kyakolanga kiga nti yanyokerezanga n'obubaane mu kifo ekinyinyini ebifo ebibagamba ebigulumivu weyaweerezanga, wabula nga tewali nnyumba nzimbe ey'okusinzangamu Katonda. Munnange Sulemaani yakola ekintu kyamaanyi nnyo. Lwaki ekigamba kino? Kubanga gati tujja kulaba mu maaso eyo ekiri kati. Lwaki balwanya kibayita Yerusaalemi? Balinga bagamba nti enokuba kapito yaffe Abafirisuuti. Isirayiri egamba enokuba kapito yaffe, ekitebe ekikulu ekyaffe. Olwaki? Kirimu ennyumba ya Mukama. Awo
Munange nga tukyeyongerayo Sulemaani amaze okuba nti azimba Katonda mwagadde mugazi nnyo mu maaso ga Mukama obwakabaka bumaze okuba mbutereera azimba ennyumba ya Mukama mu kibuga kya Dawudi. Era awo kabaka Sulemaani n'agenda e Gibeyoni okuwayo saddaaka kubanga ekyo kyekyali ekifo ekigulumivu ekikulu era kigatino n'aweerayo munnange eyo ku kyoto n'aweerayo saddaaka ezookebwa 1,000 lulambirira. Era Mukama ekigambibwa n'alabikira Sulemaani e Gibeyoni mu kirooto ekiro ekyo. Katonda n'amugamba nti saba kyonna 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 kyemba nkuwa. Ali mu kirooto agenze e Gibeyoni. Munnange Sulemaani Katonda amugambye amuteeddewo saba kyonna 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 kyokola ki kyemba nkuwa. Bw'obeera gwe muganda ng'osaba otya? Abamu bayinza okusaba ennyonyi awo tomwena givuga abamu nasaba emmotoka tolina license tolina permit n'okola ki? Akati wuliriza muganda wange, wuliriza. Sulemaani n'ayogera nti nno munnange yagamba wamukola bulungi nnyo nnyini ddala omuddu wo Dawudi kitange nga bwe yatambula mu maaso go mu mazima n'embutuukirivu n'embogolokofu bw'omutima wamu naawe. Era wamuteekerateekera ekisa kyo kyonna 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 ekinene kubanga omuwadde omwana ow'okutuula ku ntebe ye era nga bwe kiri olunaku olwaleero nga ngituddemu. Namugamba era kakano ayi Mukama Katonda ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange, nange ndi mwana muto simanyi kufuluma newankwadde okuyingira. Era omuddu wo ali wakati mu bantu bo be walonda gwe kennyini, eggwanga eddene eri abantu abangi abatayinza kubalika. Namugamba kale Katonda wange muwe omuddu wo mutima omutegeevu, muwe omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo, njawulenga ebirungi n'ebibi, kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga nga lino ddala ekkulu. Omusajja omuwulidde asabye ekigambo kimu kyokka bwe kiti, Katonda mu omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu be. Aya baasi munnange ebigambo bye yayogera byasanyusa nnyo Mukama kubanga Sulemaani asabye bye yasaba ebyo, era Katonda kwe kumugamba nti kubanga osabye kino so gwe kennyini teweesabidde kuwangaala, teweesabidde bugagga, teweesabidde bulamu bw'abalabe bo ne weesabidde amagezi okusalanga emisango. Namugamba kale nkoze ng'ekigambo kyo bwe kiri ky'osabye. Namugamba nti nkwadde amagezi n'okutegeera obutaba wakwenkana kwaba basookawo ne kwabagera okwali munnange bakuddirira bakisirinze Katonda kisirinze. Namugamba era nkuwadde n'ebyo ne by'otasabye, obugagga n'ekitiibwa, obutabangawo kabaka mulala yenna akwenkana ennaku zonna ez'obulamu bwo. Katonda yamuwa ne byataasa muganda wange kubanga amugambye tino nsaba magezi, wisdom. Namugamba era bw'onootambuliranga mu makubo gange n'okuwatanga amateeka gange n'ebiragiro byange nga kitaawo Dawudi bwe yatambulanga, awo ndyongerera ku nnaku zo. Muganda nga atuuza Katonda yayogera ebigambo ebyo, era awo kabaka Sulemaani muganda wange n'azuuka n'amuka mangu nnyo n'amanya nti kibadde kirooto baaba. Najja Yerusaalemi n'agamba bino sakati si byaddala bino ebyaddala, si byaddala kibadde kirooto bulooto. Abantu baloota bulijjo, olota gwe pulezidenti nga tonna tobeeranga. Mune musajja wattu olwazuukuka n'amanya kirooto n'abivaako, najja Yerusaalemi n'ayibya mu maaso ga ssanduuko y'endagaano ya Mukama, n'awaayo ebiweebwayo by'emirembe, era kigambibwa n'afumbira n'abaddu be bonna embaga ne balya ne banywa ne basanyuka. Muganda wange musajja teyasaba tamanyi kiki baamuwa kida kituufu, ye amagezi n'ogapimira ku ki ebintu bwe bityo. Munnanga olwali lumu Sulemaani ng'ali ku ntebe afuga, bateredde entende izi eyi eteredde, ayina amaanyi, ayina omukono gwa Mukama. Munnange lwali lumu abakazi babiri abenzi ne bagenda mu maaso ga kabaka, ne bayimira mu maaso ge bazze munnange akole ki? Abere nga abalamula okulya ensonga zaabwe. Omu ku n'agamba nti nno ayi Mukama wange, nze n'omukazi ono tusa mu nnyumba emu, era lwali lumu
n'azaala omwana. Olwali olwo nange nenzaala omwana era nga ndi wamu naye mu nnyumba omwe tusula ffembi mu kitanda kyekimu. Naye munange olwatuuka nga mmaze okuzaala ennaku zaali 3 n'omukazi one n'azaala omwana era twali wamu nga twali mugenyi mufe ffenna tusula mu nnyumba embwe buti wabula ffembi mu nnyumba eyo nga mwetusula. Namuga ati awo olwatuuka munange omwana w'omukazi ono n'afa ekiro kubanga yamwebakira, mukazi yanyumya omu. Awo munange mutumbi n'agolokoka n'ajja omwana wange mu kifuba kyange nga simanyi nga neebase, laba namuteeka mu kifuba kye. N'addira owuwe yafudde dda, kitegeeza omulambo, namuteeka mu kifuba kyange. Awo nange bwe nagolokoka nkera okuyonsa omwana wange nendaba nga afudde, naye bwe neetegereza nendaba nga ebyeddala ono si mwana wange gwe nazaala. Mune wamala okuwa ensonga ze n'omukazi oli omwana n'ayogera ensonga ze ezimu naga nti nedda, omwana omulamu ye wange, omwana omufu ye wuwo. Noono naye n'agamba nedda, mune ne batandika bakyankana naawo. Bali mu maaso ga Mukama gaani ga Kabaka Sulemaani, munange bazze abalamule. Kabaka kiyakola munaffe atuliza nangamba nti nno kale nkitegedde. Omu ku mmwe agamba nti omwana omulamu ye wange n'omufu ye woono, n'omulala kintu kyagamba nti omulamu ye wuwo omufu ye wuwo. Akati mulinde ngenda kusala nga Kabaka. Munnange Kabaka amagezi ne gamujjira muganda wange naga nti mundetere ekitala kyekiso ekyambe ne bakireeta mangu nyaawo. Kira Kabaka kireeteddwa. Awo Kabaka n'agamba nti nno kimugenda okukola kiri kimu kyokka, mukwate omwana oyo omulamu. Ngamba mu abaddu bange, kwata omwana oyo omulamu mumusalemu emirundi 2. Omukazi omu mumuweeko ekitundu kimu, omulala mumuweeko ekitundu ekirala. Munnange awo nyina w'omwana omulamu mwoyo ne gumulumira omwana we. Nagamba Kabaka, naga Kabaka mukama wange nkwegayiridde, omwana temumutta, afazali omwana mumukwate mumwe munnange onaagende naye kae waali kulwa ndi mulabako. Naye omukazi oli omulayi n'agamba nti wamma kituufu Kabaka kyoyogedde yeye Kabaka gwosinga, tembako n'omukuffe gwe mumuwa mumusalemu alisi ffenna tumufiirwe. Awo Kabaka n'agamba nti nkitegedde. Kati omunange omwana n'agamba nti mumutta omwana mumuwa omukazi oli eyasoose okwogera yennyina, agambe nti omwana tutumutta tumuwoli yennyina oyo. Era muganda wange atuuliriza nabeera nga asaze bwati omusango ogwo, era Isirayiri yenna n'awulira nga Kabaka munange ngeri yasazemu omusango ogwo, era ne batya nnyo Kabaka ne bategera nga ebyeddala Katonda ali wamu naye era mwadde amagezi ag'okusalangamu emisango. Okitegedde? Kati nogega amagezi omusajja ge yasaba Katonda n'agamuwa n'amwongera n'omwongererako extra oba obusamambiro obulala. Era kyakitegeeza nti kati munnaye Kabaka Katonda akonye mu stamp mu bwakabaka wa Sulemaani. Era musajja wattu Kabaka wano Sulemaani n'aba kabaka wa Isirayiri yenna. Era yalina abakulu beyafuganga nabo abamuweerezanga ebyaddala. Kwali Benaya, bonna abo bonna bejja nabo abamu yabalabanga balina ekitaawe abanaabeera nabo munnaffe. Era Sulemaani yalina abaami 12 bano nga bakuliranga munnange, bakuliranga Isirayiri yenna. Era nga baleetanga Kabaka n'abo mu nnyumba ye ebyokulya, era nga buli omu ku bo kyali kimugwanira okusolezanga omwezi gumu buli mwaka. Abasajja 12 emyezi 12 mu mwaka, nga buli musajja alinamu kye bayita omwezi mulamba ogw'okusoleza ebyokulya ebya Kabaka n'ennyumba ye. Era muganda nga atuuliriza ekyo nga kiwedde, that is management atandise olwo. Government enteeketeeke. Yuda ne Isirayiri baali bangi era byaddala, kigatino baali banyonga omusenyu gw'okuttalira ennyanja. Era nga naye ekyaliwo balinga balya era nga banywa era nga basanyuka nga bwe kimuwa ekiri. Era kigamba nti Sulemaani yafuga obwakabaka bwonna okuva ku mugga gumayiddwa nga Fulaati okutuuka ku nsi ey'Abafirisuuti n'okutuuka ku nsalo ey'Emisiri. Era baleetanga ebirabo munnaffe atuliza ne beerezanga Sulemaani ennaku zonna ez'obulamu bwe. Era kigambibwa nti ebyalinga eby'okunaku olumu bwe biti bwe byasololezebwanga,
Sulemaani byalinga babasolozanga ebintu bitirivu nnyo nnyini ddala ebisero nga 30 bye ne bagattako ebirala nga 6 ne batta ziri ente ensava ze baleetanga nga 10 ze basolozanga ezalinga zaaluna ku muganda wange ente ensava mu ddundiro erinanga ente ensava mu ddundiro matundiro nga 20 endiga nga 10 kirambirira ng'olossaako njaza wamu n'empeewo ze bagenda mu maaso ne bakola kisaako n'enkoko ze basavuwazanga zo nga zaakulya buli mwezi. Sulemaani n'afuga ensi yonna erina muganda atuliriza eri emitala w'omugga Fulaati ebyaddala okuva e Tifuusa okutuuka e Gaza. Okutuuka e Gaza. Era ng'afuga bakabaka bonna abaali emitala w'omugga Fulaati. Kigambibwa nti ebyaddala yalina emirembe mu njuyi zonna ezimwetoolodde nga teri kulwanagana. Abafirisuuti bali ku sayidi yaabwe n'Isirayiri naye ngeri ku sayidi ye. Mune Yuda ne Isirayiri yaddala bonna ne batuula mirembe ennaku zonna eza Sulemaani. Era kiga nti buli muntu yenna ng'alina ennimiro ye ey'emizabbibu n'emitiini okuva e Ddaani okutuuka e Beeruseba ebyaddala ng'emembe weegira nti balima. Era kabaka Sulemaani kigamba nti yalina kyete ebisibo by'embalaasi emitwalo 4 olwo amagaali ge muganda nga tuliza n'abasajja be bagalanga embalaasi omutwalo 8,200. Abaami bo yalinanga abaami 12 bali abalabira buli mwezi lwe nabagambyeko. Era no baleeteranga kabaka munnange Sulemaani ebyokulya ne bonna abalina ku mmeeza ye buli mwami mu mwezi gwe bulungi nnyo ddala. Era nti baganya kino kyonna nange akutuuliza ku bulawo. Era kigambibwa nti baleetanga bulungi nnyo kye baleetanga ensolo ez'enjawulo ne bazireeta. Era buli gye baatuulanga eyo nga buli mwaka olanga we yalagirwanga. Kigenda nno Katonda yawa Sulemaani ebyaddala amagezi n'okutegeera kungi nnyo ddala n'obugazi obw'okumanya ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja. Muna amagezi ga Sulemaani ebyaddala kigambibwa nti gaali mangi nnyo era gaakira amagezi gaabo bonna ag'abaana ab'ebuvanjuba n'amagezi gonna ag'Emisiri ng'amagezi gaani ge Sulemaani gagakira. Kigenda nti nno kubanga yakira abantu bonna amagezi. Kigenda nti nno yakira Esani Omwezulaki n'akira Kemani ne Kakukooli ne Daluda bataani ba Makoli. Naga nti erinnya lye ne liyatiikirira mu mawanga gonna ageetolodde Isirayiri. Kigambibwa nti nno kabaka Sulemaani yagera engero 32 nti yayiyanga ennyimba zayize zalinga 1,005. Onavanga nayogera ku miti okuva ku mivule okuva ku muvulo oguli eri mu Lebanoni okutuuka ku Ezobu amera ku Bugwe. Kigamba nti nayogera ne ku nsolo, nayogera ku nnyonyi, nayogera ku byewalula, nayogera ku byemu nnyanja ebyennyanja. Naye nga muganda wange buli kisi amuwulira awulira bulizi magezi gokka. Era muganda wange atuuliriza. Kigambibwa nti nno abantu bakulungukanga amawanga gonna ne gajjanga okuwulira amagezi ga Solomoni ono kabaka Sulemaani nga bava eri bakabaka bakabaka bonna abaali bawulire ku magezi ge nga bava mu bwakabaka bwabwe ne bajja bawulire kabaka Sulemaani beyogeranga ebigambo by'amagezi. Muganda wange ebyaddala awo nno Kiraamu kabaka w'Ettuulo bwe yawulira nga bafuuse amafuta ku Sulemaani okuba kabaka mu kifo munnange ekya kitaawe tiyakomaawo ne n'amutumira munnange abaddu be. Kubanga okuva edda Kiraamu yali mukwano gwa kabaka amayiddwa nga Dawudi kitaawe wa Sulemaani. Era Sulemaani naye munnange asalwa jjeeno n'atumira Kiraamu namugamba nti omanyi Dawudi kitange ebyaddala nga teyayinza kuzimbira Mukama Katonda, teyamuzimbira yeekaalu olw'entalo munnange ezamwetoloolanga enjuyi zonna okutuusa Mukama lwe yamuwanguza abalabe bonna mbeera bwe zityo. Naga ne kaakano Mukama Katonda wange nga wampadde emirembe enjuyi zonna tewali mulabe newankubadde akabi akajja. Namugamba era munnange nteesezza okuzimbira erinnya lya Mukama Katonda ennyumba namugamba nga Mukama bwe yagamba Dawudi kitange nti mutabani wo
bwe nditeeka mu ntebe yo ngadda mu bigere byo yalizimbira erinnya lyange ennyumba ngenda kituukiriza. Mune n'agamba Kabaka Kaliba namugamba nti no kati kale nno nkusaba lagira abaddu bo bantemereyo emivule egye Lebanon nga bakoleramu n'abaddu bange. Naga nti abaddu nja kubawa empeera nga bw'onooyagala mbawe, kubanga bwomanyi eno ewaffe teri bamaanyi nnyo kutema miti egyo nga Abasidoni. Naga nti no wano n'okwegendezawo ennyo nnyini ddala, kubanga toba nate kati okuba nti tuzigenda kuzimba. Tuzimba ki? Agamba agenda kuzimbira Mukama yeekaalu. Awo lwatuka muganda nga tuliza Kabaka Kiraamu bwe yawulira ebigambo bya Sulemaani n'asanyuka nnyo nnyini ddala, era n'agamba nti no Mukama waffe yeebazibwe, kubanga awadde Dawudi omwana ow'amagezi okufuga eggwanga lino lyonna ekkulu bwe riti. Munanga awo Kiraamu kye yakola n'atumira Sulemaani n'agamba nti no mpulidde byonna by'okoze eki byontumidde, eby'emiti egy'emivule n'emiti egy'emiberosi nja kukola byonna nga bw'oyagala. Naga nti abaddu bange baligijja e Lebanon ne bagiserengesa ku nnyanja, ndisiba mu binywa n'ekisooka ziseeya ku nnyanja otuuka mu kifo ky'olindaga, era olindagirira wayindi okuba ngisumululirira wabagikuba bagisuula awo. Nagandiza ekinyagala kyokka onkole kiri kimu kyokka, kuwanga abantu bange emmere. Awo Kiraamu n'awa Sulemaani emiti gyonna egy'emivule n'emiberosi Sulemaani gye yayagalanga. Era buli mwaka kigambibwa Sulemaani n'awanga Kiraamu babiyitanga ebigero zitenga ttani z'eŋŋano 200 n'amafuta munnanga amalongoose bulungi nnyo ddala nabeera nga agamuwa ye ng'omulimu gwe wampozesaako n'okuliisanga abaddu be. Awo Mukama n'awa Sulemaani amagezi mayitirivu nnyo nnyini ddala nga bwe yamusuubiza, era ne wabawo emirembe wakati wa Kiraamu ne Sulemaani, bombi ne balagana n'endagaano. Mune Kabaka Sulemaani n'alagira ne bakuŋŋaanya abasajja 300 okuva mu Yerusaalemi yenna, n'abasindika mu mpalo e Lebanoni nga buli mwezi aweerezaayo 1,000 gw'abasajja. Bamalanga e Lebanoni omwezi mulamba, ate ne baddayo ewaabwe emyezi 2. Adoniraamu yali omukulu waabo bonna abakuŋŋaanyizibwa, era Sulemaani yekigamba n'abasajja abaasitulanga emigugu 7,000, abalala bali 8,000. Bano bwe bateeka munanga amayinja okuva ku nsozi ez'enjawulo nga bagaasa bagatemaatema. Then obutasako baami bakulu bokka abaami bakulu kye bakolanga, waliwo abalala ate abakolanga emirimu egy'enjawulo bali 3,300. Waliwo bali abaafuganga abantu abakolanga omulimu gw'enjawulo, era Kabaka yalagira munanga okweta amayinja amanene ennyo ddala ag'omuwendo ne bagateeka mu musingi wamu n'amayinja nga bamaze okwandibagga bajja bulungi nnyo ddala. Era kigambibwa abazimbi ba Sulemaani n'Abakiramu n'Abagebaali ne bagalongoosa bulungi amayinja, ne bagalongoosa bulungi, ne bagateekateeka bulungi, era ne bateekateeka n'emiti gyabwe wamu n'amayinja nga bene bye bateekateeka byakuzimba kye bayita yeekaalu. Akuzimba yeekaalu mugana nga atuuliriza etabangawo. Etakola ki? Etabangawo. Sulemaani akikoze. Agambe nti nno bino Katonda yabyogera, nga byogera nani ne kitaawe Dawudi. Kati say time ate abiteeke mu nkola. Muganda nga atuuliriza amagezi nga geeyongedde, ate nate n'okuwa Katonda ekitiibwa akweyongedde, agenda kuzimba kye bayita yeekaalu. Agizimbira Mukama mu kibuga kya Dawudi ekimanyiddwa nga Yerusaalemi. Kati ovola bati nno ogamba Isirayiri n'okwata ku kye bayita Yerusaalemi, muganda wange bakutta paka ku muntu asembayo nga tobagobye mu Yerusaalemi. Muganda nga tuweze tuwebuuliza olunaku lwaleero kati Kaluma nywera avaawa wakati w'Abayisirayiri, Abayudaaya bayite n'Abafirisuuti. Nga bulijjo porogramu bwe tutambula n'obudde butusalako bwokka bwokka, ngenda kusibulya wano omulangira Kalimage gange. Mbe bulungi, mweraba.